omwana boss we yamukubye kyokka yagambako kampani ye yagaana okumuyamba. Amanya g'ono omwana bamuyita Saafina. Ebisingawo mbiretse maaso kyokka ng'omulala boss we yamuwadde obutwa yakomyewo yenna ng'akenenya aweddewo ali mu mbeera mbi. Abaana bangi bankuba kye yabakomawo ne bafa ne balwala ne bayitirawo ne batadda ne bafa lwa butwa. Abamu tebagenda malwaliro okwekebeza n'ebirala ebisingawo. Emboozi ogenda giwulira maaso ngenda kubeera nga ngikuterako gwe naina nkuba kyeyo ofunemu ekyokuyiga. Bino ebintu ebisa ebisinga mbitabo bakadama bannange bafunemu ekyokuyiga. Naye nga mwasuze mwasibye n'abalungi abampuliza Ochani Media ko subscribe for more updates, like, share and comment. Olabira okunyiga notification bell obenga notified bwenteka video empya jana airport pickup nyongero bajjukiza muje tambule fenna mikwano muje tambule fenna tetusobola kulemererwa. Number 0704444058. oyagala kukolera surprise, oyagala ku delivering ebintu, oyagala kuzuulira mwagarawo byonna mbikola. Jana airport pickup tukola airport pickup services za fenonji. Emiwendo gyaffe giri wansi ddala. Munesigye Matamuze ku layisi tulambuza family yo ne bakulaba ng'olandinga ku bwerere ate nga tulina free wifi n'ebyokulya. Munesigye Matamuze baddiya muwagire kadaama munnammwe bambi, muwagire kadaama munnammwe naye nga watch the video to the end ate omala otwendoze mu comment section. Mwannyinaffe wuuno yabadde akakibwa akaboozi azze asabibwa akaboozi okumala ebbanga nga baba n'abaana b'ewaka bamusaba akaboozi, wabula oluvannyuma lw'okugaana baba bakutte ne batambula ne bagenda bagenze kukyala n'avuga emmotoka n'akomawo n'ayagala okukozesa amaanyi ng'ayagala kukaka mwannyinaffe akaboozi. Mwannyinaffe n'agaana, baba n'akkakana ku muganda waffe n'amukuba n'amutuusa kw'eno embeera. Bannange tambuza video esobola okutuuka kwabo bekikwatako. Yayita mu kampuni, amanya ga kampuni gagano ngenda gateekawo. Muganda waffe ali mu bulumi bw'amaanyi nnyo, kampani eganya omuyamba, aganya okuyambibwa, kyokka bali bize bali mu mukkuba ne mama yeegaseeko mukkuba muganda waffe. Bannange tambuza video tusobole okulaba nga tufuna obwenkanya. Muganda waffe ali mu mbeera mbi. Tetwagala tubike bubisi nti RIP muganda waffe afe mu bintu eby'ekisiru. Tambuza video buli muntu esobola okubanga emutuukako. Eno kampuni esobola okuvaayo yesituke eyambe mwannyinaffe kubanga ali mu mbeera mbi. Yajja mu bulungi nga azze kukola, wabula ku kontrakiti tekwaliko kwegadanga na baba. Nkiddamu ku kontrakiti muganda ffe gye yasayininga tekwaliko kwegadanga na baba. Baba ayagala kwegadanga agende ku ofiisi emuleetera omukozi gwagenda okuba nga yeegadanga naye. Mwannyinaffe yajja kukola. Tambuza video muganda waffe afuna obwenkanya. Ali mbulumi obw'ekitalo bamukubye nayina bamufumise. Tunuulira omwoyo gufaanana omwana ow'obuwala. Bannange kino kikolwa kya butemu nnyo, kikola kikyamu nnyo, kyokka ne kampuni ng'esirise tesobola kuvaayo kulwanirira baana beefunamu ssente. Naye nga mukusaba abaana muleeta abaana ekola gw'amaanyi nnyo mu kubajja Uganda ne baleeta. Kyokka we batuusa ne batandika okubabonyaabonya. Tunuulira muganda waffe bw'afaanana. Bannange tunuulira muganda waffe gwe wenna ali eyo ng'owulira kikkakatako kubanga olwaliro muganda waffe ali mbuzibu, olwaliro enkya gwagenda okibeeramu. Nkusaba n'obwegendereza bambi n'obuwombefu obungi. Tambuza video. Abadde yeefunira nze n'omunnyo nali ngwekwengera obutwa ayina kufa buntu obeera tofunye eddagala era ofa kati bwawandekera kufa era oba ojja kufa buli bukuta okulya mpola anti yadde mukinye okujjako bw'obulya n'ojjeno nga totegedde obujja kulya mpola Kulama abantu amu bafa nga bakomyewo nga bakomyewo mwezi mbu yabadde naawe ati kyobola abasinga otuukira mu ddwaliro iyo otuukira mu ddwaliro kuba bumo tebukulagirawo dayira nga babi
Nakyali. ekikuwadde ng'akwagala ate ng'aseka n'okuseka nakikogulina simayisi sikugambye nti owange kulasti yaŋambye fena kufumbidde ekyayi mwali mu kiyungu genda omunononye ofune ekyokunywa beefuula abafaayo ng'ogenda kumba alina kyayisaawo nange kinakoze kyayina munonye bulungi nemuyiwa musi n'omugati saali nze neekubamu nnyo nali ngwekengera ne bwaba sukaali Gamunaku z'ovaayo n'okusiiba wakino oba olina okwebeereramu jjukira bakwereetesaletesa ebyokulya ebirungi byoyaayaanira ne bakwereetesaletesa ebyokulya ebirungi ate nekolwo olunaku ne bakweragisa omukwano gwe babadde batakulaga ne batandika okuwa ku mmere gye baguza bulijjo gye batakuwa balimu amagezi agomamwagala banno babawa amagezi kyobalanga okubeera ku kyo yesimu ye bamukwano gwe era ebyo byonna gy'obijja kuba omuntu wa Uganda tasobola bikugamba kuba aba talina kyamanyi kituufu ali mu kiyungu kwenza njagala pasipooti yange kati omuwala gwe babadde bawadde obutu abadde alina eyamunonye anti ng'alina eyamunonye bambi katumusabire waliwo nange era gwe nanona yali agenda Lugazi yakomawo kiro n'omuwala yina ng'aweddewo naye ye yagamba mbu oba simanyi oba eggumba ly'omugongo lyakosebwa oba lyamenyeka ng'omuwala mutini naamanyira ogenzize okitegeera omukazi yangamba my mama you not good you was not good teruvanyuma ojja kuwumula wiisi akukuwanga nayogera naawe bulungi nasika kyakulako omukwano tasobola kukuwanga anyiize akukuwanga ng'akakkanye ng'omukwano guseewo nene yakukuwa nene kubanga bakimanyi okubona woba okimanyi nti akakkanye kumbe ate teri kibalumanga kugaana byakulya byabwe banange bogaana ebyokulya akubira ekika kyona banange akubira ekika kyona nagamba ono mubi ngala mubi mukozi wange mubi tayagala kulya byakulya byange bane nze namukadde yali ayomba ng'ayomba ate nno nze nekiralanga ekiŋŋaanisa ebyokulya bwe bukyafu bali abantu bakyafu bali abantu bakyafu ng'ekintu ekigwa wansi tekimugaana kijjawo we bali nyawo tebayambala ngatto we bakola ki omala okutereka emmere ya wiiki ng'agikwaba okigaana nga nakuto oli mulungi nakulira ab'ekika bonna ngabokka buli omubi waganye emmere oluvannyuma nga lwakakugamba eri haramu okuyiwa emmere omubuza kati wiiki emu obadde okiterekera abantu olimu tebategeerekeka bazibu bakutegeera tamatu nobwobabeeramu nolumala nabo emyaka ebiri sitiri tobategeera osigala era nga tobategeera bakulumya omuntu ayinza okugamba nti naye obamanyidde bimanyiire tebimanyiirika maidiya
Tebimanyiirika. Buli lunaku abaazuulayo kapya. Ya kuba omanyi kye kitegeeza omuntu okukulumya ng'akigenderedde. Buli lunaku abaazuulayo kapya. Sembadde badakebera mu bbaga yange nga mu mubiri. Mukimanyi oli mulungi naye just nkebera mu mubiri. Kati nno nnina omwana gwe natwala ekikyusa yagamba bamukebera n'ennyika. Nemugamba naye munju yo mwebuuzi Omwana yeyagala. Buli omwana yeyagala okutwala ku kimu ate ne bamuleeterako owa poliisi abamukebera. Ya abamu babaleetera poliisi. Bamutonye okutwala ku kimu kiramuwa. Naye akasawo kaakati yayise owa poliisi atamu. Abamu babaleetera poliisi. Omwana bamuleetera omukazi mbu naamukebere kati omukazi oba yalina mukale ku kisaasasa n'amugamba bagende mutoyi babiri yeyambula lugoye ku lugoye n'akwata akalega n'akanyiganyiga awulire nti temuli kalimu yadde n'amugamba ajjemu nnika naye agimukwase n'amugamba asitame ku toyi ng'alaba n'amugamba tawaaza nga ndaba. kati awo ekisa kiriwa. Anti baali ekisawo ekiri waliwo be basonseka engalo kati omukazi yamugamba nti haramu n'amugamba haramu simanya mbu oba biki nze sibisobola biki bwe kumugamba mbu weetawaaze ng'alaba. Naye kati mazima ddala ki kyoba ogenda osonseka ogende nakyo mu bukyala paka Uganda. Wange namuyise ne bamunyanga kyenkuwa yekebera ebintu byange sagala yakutimbula ng'okugenza kyangu kyangu. Lwaki wetegera kisobola kutwala nimugamba nedda kyana kiramu kyangu. Biibyo ebintu bye. Waliwo omuwala gwe natwala nga yabbye gundi yabbye necklace bino binecklace byabwe ebinene ebya silver naye nga yeewaana bitya naye watya bamukwata. Kuba nga wano e Uganda nze wala nze siraba kyogenda kyambalirako kinyume kuba bali abantu bambala nnyo agantu agatategerekeka nga gunekilesi gunene gwa silver wano e Uganda ate n'ekirala ebintu ebimu biboola kkala. Okimanyi nti engoye ezinyumira Abarabu ffe abaddugavu tezitunyumira. N'omwana agamba era kale mbabbyeko kino era kale mbatutteko naye naye kati watya baamukwata. Naye ekisaniizo ky'embiri kigye naye yali Nze nkireseeyo. Bipafimu byonna bye yali yampa byonna bimulekedde ku display. nangeebireseeyo Sina gye biwunya mbitwala. bubi. Obitwala munnange ku airport ne bakwefuulira nga yakubiyeyo dda essimu. Omuwalabu ompiso teyeesigamwa. Eri abaana abalala nga bw'amala bimuwa ku ssaawa esembayo abimuggyako. Ddala ng'ogaanye okuddamu tebambulidde yadde kiro n'emu naye yandese ningula ensawo nga kimanyi nti tiyambulidde kiro ningula ensawo yange bulungi nandeka bulungi nagiguze nekulunaku olw'emiri nga ngenda nkeera ningula buli kimu kandoba tetatuseku eyaffe nayo kanetolooza eyaffe kisaawe yasasudde kyasasudde tutuuka ku last moment yasasudde ngwate bikyemu ate bikola ki nimugaba ensawo esawo batojjagala kitwala nebyo binaguze ebibyo bitwala nke Bambi. newona okolimeza kati yekyuse newakoma ekiragoze nasindikidde message olidya naye nsonyiwa biki namugambye nkusonyiwe yoku namugamba ebyo nebyo wakoze leero tujja kuzisikira mu maaso ga Allah bajja kutukuza kibuzo Tebaagala bagamba kigamba nti ogenda yingira omuli. yawulidde kyeyangambye omwezi guno nga gugwako ogenda kusindikira sente ziwakuzeko ebintu byo namulesa bulesabuloti nampulira obusuulu Toyinza butanyiza. baagala okukolima ye kasita oteekamu Allah Oba omumaze. oba omukuta awaluma nze namugana kati wasiibye biki omwezi oguwedde wasiibye biki namugana ge alati yabikoze kubanga olina omutima gumu Olaba kisibo kye basibanga be bakase. kati nabadde baagala kunuma ogwo omwezi ninsooka nembayiga mbagambizisula sente nasala amagezi obanja tigenda soka nange zensooka okwojjako yamala okusindika sente ndyoka manja tiketi kati we namugamba byanga
nangamba ngu tewali nyonyi egenda Uganda bwe batyo babuzaabuza abaana nemugamba Fly Dubai egenda ne Qatar Airways egenda nagamba ezo za bbeeyi oba olina sente zoleeta nkolera reserve namugamba kati bwenu kusaaga ojja kigula tiketi ngenda kubona embyenoonyeza baŋŋamba entebe si Uganda eno simanga egenda entebe si Uganda kwegulira tiketi ongezanga kusaala koledde ebbanga ddendosangako Uganda sigenda jjukka nze wange yangamba ngenda kubukingira Madiina kyokka wajja naye atwala Madiina nemugamba nawesebo eramu akategeera nze owekida ngenda waliwo gwe babuukingira ate okukaze kadde kwati ate nabange nabasomesa bombi naye babuuki omutwe waliwo gwe babuukingira yamutwala mu Mbaasa ng'egenda mu gye Mbaasa mu ngalo ye Zanzibar si Uganda nga muna Uganda kati omwana nga mubuuza eno ogenda kujja ssaawa mmeka okumpeereza tiketi abamu tebamanyi zisoma abamu bazibaweera ku airport abamu bazibaweera ku airport nno ng'amaze n'okukulekayo n'agikuweereza ku ssimu bali abantu babafaaki obwongo nokola ki n'okunywa amata g'embuzi bali obwongo bali olulimi bali ebyenda bugere matu maaso miyindo byonna ebyendiga gaŋŋamiya amannyo oli n'akwata amannyo g'embuzi n'anuuna bw'ati ngali ng'onuna eggumba lya gundi ng'onuna eggumba ly'ekyennyanja n'akwata amannyo n'anuuna n'asika supu n'akwata olulimi n'akwata obwongo n'abuteeka ku gaasi n'owulira evvumbi egenda Kampala namugambye kwese bwolimu akategeera ndoka muterawo ennyonyi ezigenda aleka ngamba ngwati tewali egenda kulandinga ku kisaawe anzeka okumubuuza abagenze leero balandinzeewa nabagenda ekya kugenda kulandingaomukamu oli omusajja abubi omutwe nze nakuŋŋaanya tiketi ez'enjawulo nzibalage nti ziizino ne bano bagenda nkya ne luli ne luli nkugambye nagenda nebisaaki nga nendimuweereza byonna baba babimanyi ate bw'omuwakanya anyiiga n'ayomba ate we yaŋŋambira nti kati olina okuleeta sente zizyo ezaliza kuzesina sente zikukunya zino zino za bbeeyi babuzaabuza bamanyi buli omufala osobola okumalayo emyaka abaana babeera awo nga tebakusasula famire yo tekuwuliza tolina ssimu nga bakukuumira awo oli mu buwambe emmere nga tagikuwa naye wifi ng'amukuwa naye mu Baarabu emmere oba olina kuyiga kugibba bubbi kuba eriwa oba gye bakoze tagula mmere bayigawe nakyo kituufu kubanga eriyo famiri z'osanga nga tewaba mmere tewaba bumpwanki tewaba kati konna bo beetaaga okulya bali ewabweru gwe tebakujjukira olina kweyiya ng'enjala ekuluma noko omuceere gwo gubeerawo oluusi olabadde olyaki nze nali nazuulwa bunene obuugi bwe bakolamu kubusi nga nkubiramu amata nenywa obuugi n'oterekayo fulasikayo naye n'akusanga nga yinza okukuba eriiso n'otandika okukola amandaazi na biki ngambye bw'ogenda ku kyeyo oyiga okubeekinga kuba mutemuba byakulya obagera tebaliiwo n'oyiga empisa embi
bamaze okuvayo gyebaganyima nabazizanyegansha nakola inyeri esembayo mu firiji gyebatala nengagewawenga negali ekiro layira notunula waliwo Ayera Haiwan. embweno amala agambe Haiwan myaka emekanga sirya ku majiga waliwo yagamba yana bosi waba gaagala olye magi gakwate gakubire mu lemoni gasiike tegagenda wunya agabala mukwano ate badembya netolakola isembayo eri mu firiji gyebatala nze nowanga agabala owanga manyi nogakweka musenge najjayo abiri nze we nagenderanga ndi amagi namukadde nga nterawo buli lunaku kasita kitegeera nti breakfast okwata kubusi oluusi nga nkwata kubusi nenjikolamu nga lolekisi oba nokwata kubusi n'obusalasala n'obukubiramu eggi nekibeera nga kipizza kati n'abeera nga gakwaka mu kisenge naye nga buli lunaku akugira egirimu olisanga alitaddeawo mu kiyungu lirimu bweriti olisanga alitaddeawo katitayinza kulya erimu tewalifunanga yatuuka n'abiviirako ddala nno nze nkubuli yatuuka n'abivaako oli yagamba buli lunaku emyaka genda mala mu nyumba yensinga ebyo bikubuzi by'okupanye nga n'omala omugamba nti nno mukusooka nga nti ogenda omugamba nti sirina mmere kuba omanyi bakimanyi natuuka ekiseera neŋŋamba bino bintu byakwekaza wesoogera nze ngenda ofa enjala n'ogenda n'omugamba nti enjala ennuma baba baagala okole anti bamanyife abaddugavu tetukoowa weba tuli biti owanga ngatagula mukyere nga teguliwo nga bepira ebweru nga n'ogenda n'omugamba enjala ennuma bannange ng'ayinza onnyiga olaba mukasasi olaba nga baleeta kasasi nga muteeka mu kibaketi n'amasuwaani ku goozi kubanga bakuseekuse dda gwe ng'omukyere tewali agenakusobola okutokosaako n'ozuukuka ku makya osanga ennyumba yonna ejjudde KFC ejjudde brosti ejjudde mikyere naye nga gwe weebase enjala bakugera weebase ne batuma emmere bagenda kufumba enkoko ogeregeranya weebase naleka kifumba ekiro ne balya ekiro kyenkola ngamba nsikira bagitekamu okunyo nakunyamazenga nze namugamba simanyi fumba yagerida nkuganye nze okwewonya okufumba nagamba simanyi kufumba era nange namugamba simanyi kufumba bana yakulemerako nze mukusooka nga n'okufumba yanfumbira kati weyaŋŋamba okunfumbira weyaŋŋamba mbunjige okwefumbira ti esaawa zituuka ne mugamba enjala ennuma naŋŋamba genda osifuna omukyere gula nowati ne mubuuza bakufumba batya era mukusooka nga mulaga nteekamu amazzi mangi guleke kuvaayo nga mulungi ye mumali abantu erina kuzannya buzannyi katembe nze namugamba simanyi kufumba nambuuza yakufumbirako ye maama we yabadde afumba nagamba nti bafumba bwetukwenzisimanyi bane bali abantu olevu Jana airport pickup nyongera bakubiriza mujje tutambule ffenna sometimes ndikodinga stories zetubeera tunyumya ne bakaddama bannaffe oluusi babeera bayisemu mu biyumba experiences ez'enjawulo esinga ezo stories nziteeka wano bannaffe abali mu biyumba mufunemu ebyokuyiga kuba togenda advise ezo oba ebintu ebimu togenda kubifuna mu bantu ba family bewaleka Uganda bankuba kyeyo banno okusinziira bye babeera bayiseemu be bakunyumiza n'ofunamu ekyokuyiga naye n'ofuna wootandikira era nkuba kyeyo munno yagenda kuwa amagezi nti wano ogenda nkola bwoti ne bwoti ne bwoti lwansonga ye abeera alina experience mu kintu ekyo so nyongera okubaza mwenna abampagira bakaddama bannange Jana airport pickup tulina free wifi ate nga tulina n'ebyokulya muneesige matambuze ku miwendo egya wansi ddala ojja nku WhatsApp tuteese tuba tetusobola kulemererwa abaana basinga muti okubukinga aba airport pickup mulowooza ffenna tuli ba bbeeyi munange ffe abamu tetuli ba bbeeyi kuba tumanyi embeera y'omuntu wa wansi ojja ku WhatsApp tuteese tuba tetusobola kulemererwa ojja ku WhatsApp tuteese namba yaffe ku screen 070